Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa lwaki sibawaate bafotographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasangaawo najja nankumpi ni Jacobins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 yabulako dda nadda nagenda ne yefumbizaako eyo mchala ayinza noba kwali atulaba omwana oyo yazzeemu n'abula mu kunoonyereza omwana bazudde ng'ayinayo omusajja ekajjansa asiika chapati ayinayo omusajja ku lw'Obusaabala avuga boda ayinayo baŋŋambye we walala twamaliza nga omwana ayina abasajja bana omwana ayinayo omu ku basajja be mukwano gwa maama ayinayo n'omusajja omulala owokuna gwe baŋŋambye bati bali bana ne maama okutuuka ankubire omuntu w'otuukira okuba desperate okubira omuntu gw'olaba obulabi ku TV gw'otalinaana kitegeeza ne banno b'obaamu bakugamba ddagamba ku mwana nga towulira kati oswala obbagamba nti omwana nkola bino kuba bakugambanga omukyala ankubira ali desperate agamba omwana alina okudda ku ssomero yabuze tetumulaba ngenze ku poliisi naye nga kankubulye ku mistakes ezimu ze yakolako nammwe mukirabe omwana yakeera n'aleeta essimu ewaka n'amubuuza essimu ogijjeewa omwana n'amugamba maama omukyala abadde ku booda nga bamuvuga n'asuula essimu nenjironda ne muyita nnyaba essimu yo omukyala n'akyuka emabega n'agamba eyo twala mbune maama nakkiriza olw'omukwano omungi ennyo eri ki omwana omanyi abaana abamu bafuga abazadde baabwe mubatya abazadde abamu mutya abaana gwakeera noweeretera ku nsi ekiyenje obuyenje kyokera oyiyize kinaalya kino nywa kino alwadde kati omwana avira ddala ku age kati ng'ono bw'akaabamu ogamba oba senyiga oba kifuba tempuli kyekyuse tekitayogera nakwogera mbuno kati naakula nga yakulagira ebyokkola mbu yakutegeerera omukazi n'atandika okuŋŋamba mbu simanyi omwana biki byonna abinnyumiriza mbu ate omwana simanya nembirowoozaamu abantu ne bampabula ne bagamba essimu tugitwaleko olwo ku poliisi nga gwe tosobola nti omwana akufera akutegeerera kati mbu essimu ne bagiteeka ku poliisi mbu yatya kumbe babbaabe mbe baali bagimuwadde kati olwaddako waliwo relative wa maama baliko oluganda yaleeta essimu ng'eyatise screen omwana amugamba maama essimu bagituwe omwana y'omu maama essimu bagituwe ngenda zanyirako geemu sigenda teekamu layini mbu munene ng'abambye omwana wange ayogedde kamuwa agenda zanya buzanya geemu tajja teekamu layini wayita ebbanga maama awulira essimu ekaabira eyo mu kisenge abuuza bane yate essimu eyo essimu bikyalemerako nti essimu eri maama gundi gye yatuwa yeekaaba nti ate mwangamba temugenda tuteekamu layini mbwe twamala ntuteekamu anti layini anti maama bagenda okugirayo maama essimu nga yadda bupi omwana yagikola housing nendabirwamu screen eno gilaasi yagula mpya gwe twogerako wa S2 naye mbu yabitandika S1 kaakati maama amugambye mwana gwe wajjeewo essimu tezikanika essimu mbu omwana n'amugamba maama oli mukwano gwe wa mobile money gwe nagiwa nampola n'agenda n'agikanika nja musasula ne bamukanikira essimu ne bateekamu layini mbu n'ebyo ne mmuleka olwo mbwannyumiza mbu ne mmuleka ne nninda naye kaakati binsobedde shifa tuba tutambula bulungi kati omwana yabuze kati namugamba nnyabo ngenda kugamba by'otoyagala wulira kubanga okusinzira by'oyogera kiraga omwana mutobye nnyo alemye ne mugamba omwana we okutereera asita mukyala omukaka kusoma ayagala bufumbo tusabe nnyo Katonda kuba omwana okuba n'abasajja bananga nange wendi sikisobola tusabe nnyo aleme funa ki siriimu kalike nabagambye nti abazadde tebagala kwogera n'abaana baabwe ku bya bulwadde mubitya mubagamba lubuto tebabatiisa bulwadde ne mugamba katusabe aleme funa bulwadde naye ate nsaba afuna olubuto kye namugambye awo ne yazika ku njogera ya Ibola
bitter truth ne mugamba musabira kubanga munne olaze tokyalina solution omwana akusobedde nange gwokubidde kati nkuwe solution kinga ne poliisi yalemeddwa wagenze ku poliisi bamukunoonyeza yalemeddwa nze gambe ki ne mugamba katusabe afune olubuto afuuke maama kimuwa obuvunaanyizibwa amanye bwe kiruma nga naye afuuse maama awo mukama mulungi obusajja bwe bugenda mugoba bugenda bate bukyamwagala oluusi engeri gy'alina n'abaana ajjabba tamanyi taata wa mwana kuba abantu abamu we tubabuulirira ne bagaana balina kufuna ku bizibu binene bayigire mu bizibu ki ebinene balyoke bakyuse embeera kati omwana ono namusabidde afuuke maama abeere ne stress oluto lumusimba luyitemu emyezi 9 aseseme alwale nga gwalina okuddukirako ye maama we akaabe maama amujjukize muyimuke mugende ayimuka abajjukize nti maama obadde waŋŋamba so bwe tunaavaawo olere bbebi ono awajja kuddayo akuwulirize ng'awulira ki bibyo nga n'obusajja bumaze omulaga disappointment nti twali tukwagala otiba kati ofunye ebizibu tetwagala tulabe naani ku basajja abana gwawaani omwana kubanga tosobola kunnimba nti omwana wa S twalina amagezi agagamba omusajja nti use protection sisuubira nti omwana wa S twalina amagezi agagamba omusajja nti munnange tugende batukebere tosobola kukinnimba tannagafuna amagezi ago kati kitegeeza agenda kukola ensobi ate tulina kyakikolera wabula alufune akiyitemu n'abazadde abalala obalaba mbadde n'omuzadde emabegako ali Bulaaya n'akugamba shifa omwana wange muyiyize prom party ne bajeti yange akasente nnyina kano kati omwana ye ne bukya n'agamba nedda maama nalaba ku internet essomero bwe liti bayambala lituno olugoye lwenjagala njagala luno olw'obukadde obubiri maama n'agamba mwana wange tufune olw'ataano shifa alundaze nalwo lulungi nedda maama nze sibyagala at least sigenda oyo naye namulabyeko niŋŋamba ate ekyo sikituukirako ddala kati maama olwandoopera mbu munnange shifa omwana aganye ne mugamba mukwano bwe wamukuza tolubuzaabuza nti era omwana aganye nze ngambikola ntya ku Nakalema Madiina nga nninza nti teyali nnyo mukambwe mbw akuba nnyo naye nga mukwano nga tomuyitako naye nga so akujjukiza nnyo miggo nti bankuba nnyo sigimanyi kuba omuntu wandi abayinza n'okugamba nnyina ekyo gyo nze nembooko bwe njiraba kati ninza n'okukankana njitya naye ate tetwabikola ffe twakula tumanyi like tuli hambo tetuyina tewali kati munayeyo omwana n'agamba maama we nti maama waakiri nze sijja kgenda mu pate nga nkugamba gireke pate bw'otagenda bangobe ku mulimu gye nkola nkole ntya mbu sijja kgendera maama kweganga ne maama neegayirya nedda genda mwana wange ate munnange oleme ku disappointinga deeti wo mbu deeti bano be batambula nabo deeti oba nti batambula mwami naye bannange ng'omanyi omulembe oguli bw'obibagamba nga bagamba nti shifa gwe tonnafuuka muzadde naye nga bamanyi bemparenti nze bakuyita mukadde olwo kati kyovola ennaku zino tulina eŋŋamba egamba bamaama katuleke abaana bammwe babakuze yes ndi ku directinga nnyo ku bamaama kubanga bamaama fe abasinga obeera n'abaana osinga abaami batuyambako by the way omwami wabeera involved afeeyo ku mpisa z'omwana kyebalize abaami abamu amanyi kimu kunoonya school fees kyova olaba omusajja amanyi abamu agamba gwe nno n'ekyana kyo agamba ekyana kyo kisirise gamba ku kyana kyo abasajja abamu bwe batyo bati abasajja abamu osottula naye n'omugamba mukwano kino ngezezzaako ku mwana teekamu naawe ku ddoboozi lyo tukoze tutya waliwo ekimu nga kyetaaga father figure so muneemwemu buli omu alina engeri gy'alagamu laavu nga naffe wano we tuli bakyatukuza bakyatubuulirira buli muntu aliko mukama we mu bulamu gw'osobola otuulako owulirizaako buulirire naffe bakyatubuulirira nze nkya n'eggulo nyina ne benneebuuzaako nga sinateekinga decision nyina ne kyensobola okukola nendaba nga bankanduyukidde wano then nembuuzaako ku bammenta n'omugamba nti wano ndaga nze ensobi yange where did I go wrong
kati tumala okwebuuza kwabo kati gwe abasigadde bye batebikola ki wazze n'abantu betutamanyi ne batubuulirira ng'avuddeko online aze mu inbox lwakuba nze tombuulirira mu komenti ng'onvuma waliwo ababuulira nga kyagamba kituufu naye ng'ataakumanyira akuvuma ne wabaawo n'omuntu ajja mu inbox n'agamba Shifa kino tekyabadde right Shifa nalabye kino wakoze oti Shifa ono tomuddamu Shifa ekyo togendamu Shifa ebyo tobiyingirira Shifa gwe tumanyi owaffe tayingirira ebyo Shifa oli ali mu kukuwogganira totuswaza n'omuwa obudde tubijja mu bafaani baffe abali royal they come to our inbox kitegeeza teri ali perfect naawe maama akeddo zaala omwana bakyakubuulirira ne wano we tuli mu kwebuulirira kati gwe lwaki weerabira nti omwana yeetaaga ekyo ogenda kutoba naye ng'akususseeko w'omusobolera omanyi wale tutuuka ku bazadde baffe nga naawe omuyimiriramu n'omugaba nedda mukwano mami ekyo ŋŋambye kati waliwe tukayana ne mami akeera n'agamba nyina mukwano gwange nasoma naye tugende ku mukolo gwakwagala nyina mugamba mami guno omukolo gwa mukwano gwakyakuza emikolo mingi ngenda ku bizinesi ne tukayanira ddala oba nagamba ewaka mu kyalo senga ogundi tetwaliyo mpitaako leka byokola nomugamba mami tebigenda kuggwa ebyo naye kati gwe genda tweyawulemu tukyayomba ne mami tukayana kati olaba nze nange maama wange ate mukwano gwange tukayana n'akutuuza n'agamba ompulirizangako olw'olumu nga njogera nze maamaho awo nojjukira nogaa n'otuula nogaa kati mami obadde ogamba otya n'akuwa ensonga ze muga kati mami olaba kakitegeeza we sikolera muntu oyo tuzzaayo ssente okitegeera nogaa kale kati kaŋŋende naye kati bakubireko teekayo contribution balabe nti olina woolabikidde kitegeeza tukyewabula otambulirako naye contribution naye nakutegeera yes kati nze nedda nze ekinnuma be bazadde okunafuwa ne mukyerabira ku baana nga ntandikidde ku baffe nga sinagenda kuba intaneti abazadde abajja gye bendabyeko ntandikidde ku baffe wano bino teyajja nabyo yes bize kitegeeza mwina kufunga mukulu muno kati muteese balanga omanyi omuntu bw'oba ofuuse omukazi oli mukazi tokyali mwana fumba kakkana wansi owaate emmere akatebe kaveemu nze oba nkatuddemu saagala okoppe nze njagala gwekkirira wansi kyeggambye kyekituufu ate maama nja kusannyalala naffe twasannyalala ate baatukuba kuŋŋaanya emmere nga nti olaba ajanjala buki n'omuga akuŋŋaanya emmere ejja kulema okusiba singa tokola ki togikuŋŋaanya kitegeeza muli mu kuteesa naye bw'oba nga tosobola kuteesa naye kitegeeza tosobola mmuwabula teesa naye aweetaagisizza obukambwe si buli wamu nti oyina kukola ki naye bw'omugamba mukakamu era enkya bw'omugamba okambuwadde aga kirabika kyenkola kiki kikyamu naye bw'onoobera bw'atyo maama abeera mu kuboggola maama abeera mu kuboggola atandika kudduka okitegeera nekyagenda okukola ekibi takikugamba so bw'oba amufuula kati gwe maama wo mukwano gwo takyali maama wo omulabanga muganda wo ate si kunze nzekka bw'omusanga ne junior ogamba kati alabika kati ffe kuffe nga bamusanze ne junior ga tebakyanjagala gwe basinga okwagala naye nga bamusanze nange ate oga junior tebamwagala kifa gwe baagala kati kwegga buli muntu oyina mufuula mukwano nze osanga ne Millicent tuli ba mukwano naye era singa nsanga ayina ensobi gy'akoze nga naye nkubuulire maama olwaleero kino na kino sikuwagira oba tokiddamu nyinza omusanga olunsasala olulagala ewa Shifa
ng'ate nkimanyi Shifa tayagala basala ndagala ku biki ku bitooke bye ne mugamba toleeta ntalo tonoonyanga ntalo leka entalo zikukole ki zikunoonye naye gwe tozinoonya kuba buli lwosala ekitooke kya gaadi agenda kujjewa kuleekaanire n'olwekyo togenda wa gaadi kusalayo ki kitooke naye mwomusanga mugaye wasuza otya mubuuze si mulabewo naye tokwata ku bibye owulidde kati ekyo ffe abazadde abamu edda ffe we twakulira omwana teyayina muzadde we buli musajja yabanga azaala omwana oyo buli mukazi yabanga azaala omwana oyo nga siize yagenda emulago n'enzija naye muwa amabeere tinze maama we gaadi taata we Shifa maama we nga ne bw'aba amusanze bakka mu nsobi amuwa oluyi jangu ng'okaaba obadde ki anti gaadi ankubye akukubidde ki gaadi akukubidde ki kati oba okyagaayagaaya gaadi kyakukubidde ne bakugalamiza ne bakusandabula ne bamala kusandabula ne bakutwala ewa gaadi kati ate gaadi n'ayogera kyakukubidde ate awo ne kaba nga kaweddemu. Omanyi lwaki ndeese kino nti ntandise n'abazadde ffe wano tetufaayo okuva bwe nazze ndi ku baana musirike nze ndi mugenyi naye nga bamaama baabwe batudde mu butebe mwe be baamanyiira mwe be baamanyiira mulese Shifa yeekanduule n'abaana mwe mutudde muteredde naye muli ne mutakiwulira gamba naye abaana abaleekaanya Shifa abaffe ne mutavaamu muntu gamba okitegeera temusobola kuba kye mwamanyiira mulimu ne gwe mwatongola wano asinga eddalu ne bw'aba tawogganye nga temutunuddeeyo Millicent yamanyi omuyita erinnya yani yasinga okutawa mwamutongoza ye ne mumulekerayo ne mumutikkira yani Simon naye mba temutuddeeyo Simon aliwa wanika ku mukono agenze bimutabye kogamba mwakitongoza ne baba bawoggananga 10 ngendo owulya nga bagamba ne Simon lwaki era tabula Simon agenda kukula nga yakimanyi nze bammanyi era ojatuuka ku ssomero mu baana abaako sikimusabira bw'aba muzadde we takirwanyeeko mujja tuuka nga bayita gurupu y'abatolose Simon mwali ababuulinga banne ku ssomero Simon mwali because kitandikidde wano we tukoze eki kati ate assistant we yona ntunuulidde kati abaana mubagamba mubawaana kane Simon akitwala bategeera abo nkugambye tulina atannagenda mu ssomero password yazijjamu ajja buzzi ku remote tayogera kyanoonya naginoonya neyeenyigira n'atuula mu ntebe yayina eyiye bweti n'asalako ati nga tennayambala ngoye nebbina lye n'atuula n'atereera noŋŋamba eyo saa mugamba nti kyokoze kibi n'ategeera nti kibi naye ate Simon owaffe mwamutongoza Simon mumulese alemale era amanyi bajja kuŋŋambako naye Simon asirika ati amala abaddemu anko we mukyusa emitwe kwegamba ne muteebuuza nze oyo 2 weeks zimmala mukuddiza nga tojjukira nti yeye nakabikola ku baana 6 ne bambuuza wabakoze eki naye nga tekuli gwe nkubye wiiki esooka ebeera ya mbirigo tokyamaje eddako tuba baamikwana ate omutwala tayagala kundeka because omukwano nguyina naye ngwagala okola bituufu saagala kukulemaza kibayita omukwano omutuufu nange omuntu anjagala ebyadda tasobola kundabanga nemala n'agamba Shifa waffe oyo tumulamamu ebirungi bingi ate tulaba Shifa gwe tumanyi talina kwambala nyina nze abandabanga Oprah y'omu ku bakyala abasinga obugagga mu America abakola ku TV kati bagenda ne bakusibako omuntu omunene bwato gootalinaana mu nsi nobagaane nammwe ate muleme kumpuliza nga ali mu bire by the way bangi bazze bakiŋŋamba abantu mu bitundu ebyenjawulo kaabe oyo kyali wangaani gwe twajjanga naye wano mu meeting akola ku TV Alex ebbanga lyonna from day one bw'omubuuza Oprah Uganda wano amanyi Shifa Oprah Winfrey kati buli bakigambo ganaye nammwe kati
kikuleetera omwana oba gwe wenna ogenda okebere Oprah ayambala atya ayogera atya lwaki bamukufaananya noonoonya ebirungi bye noga ne bano nabo okitegeera so kati omwana mumudizayininzeeko ekyo mbu yalina kuba ki mulalu n'amuvunaanyizibwako n'awulira nga tugamba ne Simon muli mutima n'atagamba naye lwaki wange gwe bagamba n'addayo n'atandika okkigoberera so okwagala omwana si kwe butamuvu like punishing obutamugunjula mbulaavu mwina ne bino omwana ajja kunkyawa kati ng'ate akukyawa ati mbu omwana ajja mune anti omwana ajja kukukyawa munange omwana omuzza mu layini omwezi ogwo gumala n'amanyiira nga bwe munaakeera ne mugamba nti omuntu adde talya nnyama kati yagiize kati n'omwana asookera n'amanya nti ziri empisa zavuddewo bwe bampa nnyina kweyanza bwe bityo bwe babikola nnyina okugamba sorry nga nkoze ensobi nnyina okwogera amazima omwana atandika obulimba nga muto abaana tubalabye abaana olinagaba nenze kifo oluteekawo ssente omwana azibba nkole nti obubbi bw'omwana azibba n'amulimba nnonze ye buli budde aba alonda kubanga aba yazikuleeterako nga buli budde agamba alonze notafaayo kufolowinga alonzeewa azijjeewa nziza woozironza ani akulabye ng'olonda ebyo byonna oluddako bijja mmulema tajja kuddamu kulonda ezimu alonda mu nsawo zo nanjuuyo olwo bubbi bukula obubbi olwo bukula bw'atyo bujja kukula buveeka nga ye aba alonze bw'ate naawe ozirabe nga zibuza obiveeko bw'amala okulonda mu nju agenda londa mu keesi z'abanne ku ssomero ne mu nsawo zaabwe agende nga upgrading omuze gukole ki gukule naye nga gw'olina kiri nti bambi akyali muto ajja kyuka agenda kyuka atya by'otamugambye by'otamubuuliridde so tweddeko twetereeze ffe abakyala tutereeze amaka gaffe nga tutererezaamu abaana abaami tubayambeko naddala omwami yenna akeera n'agenda bambi n'aleeta agatteko aye tagenda kwetegereza mpisa za mwana waka oluusi abaami abamu babaawo lwa Sande lwokka kati mubayambeko babanyumyako ajja bbeera eyo mubannagaye banenze ekikazi bannange netta nze netta ekikazi bannange Simon banerabye twaganye ebyo ani Raymond Simon ate nze madde ndyogera bubi Simon kati mukiraba kyembagambye n'erinnya lye talimanyi yeemoola mubedde kale mukuze omubedde mujja muwulira bitandika bityo nga babedde ne bafuuka bati oyo ategeera oyo Simon tukwe kayimba ki wamma koyagala ozinirako laba essanyu lya kayimba sikayimba ki koyagala kayimba ki nga tewali na nnyimba nga mumuwaana kati bye bino ebyokumanya nti alina osirika aleme kola fujjo byo takitabimanyi so mwebale nnyo meeting ya leero ebadde yakuyiga nabadde nyino kyogerako bwe mpulira kuba eno gye njogerera nezuula nti ebintu ebimu tusirika noga bannange ate nze shifa bwe naabaddamu njogereko bajja kugamba ate mune tolina kwogera abaserebu mufa musirise muweyo menta wedda tulinda ggwe kyekole bajja kutya naye banne aliko online tosoma message nyina message gye nfunye wano tosoma message baŋŋambye soma message ate ero tuvaawo ssaawa 4 banne tiimu shifa kati mbuki eriwa eno bazimpadde nga zammwe naye kansemu etuswale uwa zaffe munveeko mwemubbika ani awaddeyo sente mama wawaddeyo muki muti mushifa onono twafuna mubbi
kati kwe mutodde ako sikategedde omanyi omuntu okujja mu ttiimu naye nga kitundu kye kyajja kati naawe tuwa ono kati ate ye ziriwo ezeeza amata kiri kiti eyo bane nga weesesa ofunyeyo ku ssente bambi tolina ssanyu tolina nakuseka nga tolina meseji za ssente kati oseka ki tolina meseji za ssente awo z'osoma ate oseka tolina kubeera mubaseka mukwano teri kikusesa kaakati mikwano mwebale kubaako nkimanyi abantu anti waliwo abazze kati tekuliko babuuza tuli ku biki kuba leero mbasuubidde nnyo omanyi bwe wabaddewo saamu mukyala musajja zaamu bannange yatuwaddeyo ki nze okugabangaba naye atuwaddeyo ki ate nze mummanyi ezimu olwambala toluddamu kyandibadde okke ate lwanyumye wash fashions lwanyumye ne haji yampadde ddaana akameseji naye bebi era singa leero abadde anandabako eri entambula gyayagala ntambule gye male ngendo ttambula Millicent tutambula tutya aji leero soko olage tutambula tutya nedda attamu ebigere n'ayimirira n'aŋŋamba baby walk nsooka mu maaso kubanga talabanga mabina gakola ki malungi nga gange nesooka mu maaso najjirako kuba bambi anyumira okuntunuulira aji olabira akavidiyo kano nebukonokalabira anyumira okuntunuulira ate teri kye yeesunganga lwanankuba embaga oba lwananyanjula ayagala nnyo okundaba ku makya bwe naatunula nga nzuukuse omanyi tandabangako nga nzuukuse neba negaadira nonfuwa ku ssente banguleyo ku kyokunywa ate bane abanyankole mu nsaasire banyankole weetu mu nsaasire nayise mu buzibu mutera ate bagabi baithe nakolanga sho nga bwe nzitandika mageno gyendaga nzira bbuutu ejjudde kati awo singa wavudde yagamba shifa tukozaayoza bakulaza obusosoze tukuwadde ente tukuwadde embuzi ye bannange walidde kaki leero singa bagamba bane tiimu shifaaka bakuli kajjule show me some love baithe waliwo n'abazze mu inbox nga bamanyi nnyiize bamanyi sijja kujja eno yeah, but no shifa is mu mutima ndiriida nabaga saagala ntebe naye ndi mukulembeze mu mutima gwange nkimanyi nti ensi ababi baba babi abalungi baba balungi nga tekiri ku tribe na lulimi tekiri ku ddiini tekiri omubi aba mubi ojja sanga omulokola asula mu chaachi n'asiibayo n'abuulira enjiri naye mukwano musange nga si budde bwa chaachi nga buzibye nga mubi nga naye obubi bwe bamubuuka ku kyalo nga yafuna we yeewogoma nga ye chaachi gye batamujajingire nabo tuba bye bali kitegeeza nti mu bulokole waliyo abalungi n'abaki nga beewogomyeyo nga yatandise okwogera awemula n'ebigambo ffe abatali baloko bye tutasaafulumya kati omuntu tumulabe nga muntu obubiibwe oba enamba junior teyataddeyo namba za ssimu bambi bandyagadde MTN kweri ku TikTok bandyagadde okuweereza nkimanyi but temwabateereddeyo namba junior ziteekeyo ku TikTok bambi muteekeyo namba abaliko ba Shifaholics bambi Shifaholics mwe bale kuyimirira nange abaana balwanya olutalo thank you so much for the love mbagala nnyo babagambye ndi nabbi Jwenzo omulungi wa Mombwat the princess the beautiful one omulonde wa Haji omulonde wa Haji gwe yasiima n'agamba nti baby I'm so humbled to love you munyambe sagala lungiira mwenna sagala binyiza musajja wange bagenda kuntawanya mu inbox ate nga nyino bannyonnyola nti I have someone
ate nga siina kuvuma nyina baddamu bulungi kyokka nina baddamu obulungi mujja lowooza mbu ngamba yes okitegedde ngenda okufumba kati mikwano temulowooza nti byampisizza bubi bye baŋŋambye kozi nalabye nga batiimu kifa bakwatiddwako nga they feel bad era naawe ndaba tekikujjangako kwagala nakweyagala just because omuntu ataddewo statement mbu you're ugly mbu simanyi oli mubi simanyi oli mukadde simanyi oli biki no you're not just those people are sad banyiivu abo abagambye siina njogera eri omusajja oli beetega buli webaba buli budde obwongo bwabwe bulowooleza eno mu bitundu byawa kati balowooza buli wanaalaba omuntu mukutula bizinensi eyandikuwadde ssente nga boosi omulowoozaamu ki bedroom kati nammwe twabategedde mwebali kweyanika kyemuli so teri message nze ayogedde okuva ku ssaawa emu ebigambo ebirungi bwe bityo mpaka kati nemba sesa nemba chamula nemba bulirira naye bannange kansolingi nkulu tulefeeko tulwane bayithawe mukimanyi waliwo atudde mu mutima gwe nga obadde weebuuza nti n'ekyo kyekitawaanye ewange where do I go wrong omanyi abaami baffe ebintu ebimu baswala obitubuulirira n'akuleka n'agezaako nga talina bwabikubuulira ng'alowooza ate olumu bw'alowooza oba ngambe omuntu wa mugambe ng'alaba tekinyuma kufuluma kati muno mwe twebuulirira n'okyusa mu magezi ate toddayo kubagiru togambe lwaki takyogera kabasajja mubasirise kati gwe genda obikyusa empola weekoze ogenda olaba ojja labanga n'ebimu by'obadde okaayanira akuwulira naye nga luli obadde takuwulira lwansonga naye alina ebimuli ku mutima yensonga lwaki takuwulira naye nga jasi babuuze nti kwebali oba intaneti tekuli data yaweddeko balaba bakomenti nga boogera tiimu ibula tiimu shifa kwebali balaba ebyaddala siina ompita ndabe nti kwebali ekirabo Millicent kibalage kiri muntu wa leero yategekeddwa Mr. Ibra ye yatuyambyeko kiri muntu wa leero ye yamusponsorinze tweyanzizza Jasa agambye olugoye yatuwaddeyo kibambi kubanza olugoye silinaako buzibu atuwaddeyo ki tewali bambi yebale kunjagala naye anjagale n'ebibye nange ngenda mwagala n'ebyange naye anjagale n'ebibye kwebali tebanyega boogera babo tebanyega boogera ku kyawo nga teboogedde ku project kati message ezo zosoma ku message zonna ezaabeddeko sizakunoonya anti munnange omanyi nti bwe mulaze nti nnyina ndi happy n'agamba kwegamba engeri nze gye nnafuna kati omanyi luli baŋŋamba nga mbafunire nga mbaga nange olaba sinneefunira kati bamanyi wafuna kati balaba essanyu ly'olina munaye mbadde nafuna dda naye abantu tebagala good news nenjagala mbreakinga amawulire for those who say I'm ugly nange mbadde saagala balungiira kuba nyina gwe nalungiira already so kati I don't need shangateyo buli budda ngamba mbu I'm so beautiful ate ng'alwana nsekugamba ye takumanyi takulabanga nako ate teyetaaga nakundaba kuba talina amakulu kubanga bannange kati kiri kityawo babiwulidde eby'abaana bambi abaana tuteekemu effort generation ejja okitegeera nasanze abaana abato ye nabadde ngenda kukolerawa eno surprise lwe natuuka wano ekiro nasanga okwo abaana abato obuwala obuto
obuwala obutongo obumu bwambadde obupale buyite eno nga oli ayambadde kaleega kokka misana tuku ku Jinja Road bagenda ku trip nasanga emmotoka nga 17 zisimbye layini batamidde dda bakutte eccupa ennene luzinza nti holiday tebanadda ku ssomero but those are the same kids abali S2 S3 S4 banange nze wenabeerera mu S3 S4 nali mwana olaba ne kati nti engeri haji gyatanantwala mu butongole nkyeraba nti ndi mwana nkyali mwana I'm still under my mom nkyanyonnyola wendaze naye nosanga omwana omutaali mu kaleega kokka baazinanga bali mu kkubo wakati ffe twasitopinga n'emmotoka oli akutte Uganda walagi mpanvu eti Junior mubajjukira donasooka atulengezeemu gw'amanyi that day nga bangi emmotoka zisimbye layini bayeka bagenda Jjinjolo bagenze kusulayo kati omwana ogenda ogamba ngenze ennyumirwa byange nganze naye gy'okoma okunywa omwenge gye bweyongero naaba wagenze ennyumirwa bibyo nga ggwe gye bava enkeera mwawulirako incident ezaali ku Lido Beach lwe bakwata abaana bamu ne bafiira mu mazzi temwabiwulira abaana abato muve eno nga mwekye muyita eddembe omulembe guno mbu mwana muwe eddembe muli bawadde amasimu mugaba wadde program bazikola ku masimu mubawadde amasimu balinamu ne password zaabwe mbu mwe temukkirizibwa zitunulamu nga tegwe yagigula naye gwe tubikyuseemu abaana be baba bakuza abazadde ebyaddala tugenda bikyusa abaana kubaka tulina abamaama abamu betulaba ntugamba bambi ye yeeyongerayo n'azaala abaana ba 3 mulimu n'abaami abamanyi n'okugamba nze nzaala bangi kuba nnyinamu ab'okutuga temutera ziraba comment nti nze bw'alaba omuntu alina kyakoze nga ganze ndikwezaalira bangi kuba nnyinamu ab'okutuga kati mune ndi nnyo ku bakyala because for men gwajja kuzaalamu olowooze nti ababo bokka bayina gozaaleyo 3 maama nagundi abeeyo na 4 ayinayo akaana k'essomero kaasuubira akajja akyakeegayirira kamwagala bebi njagala onzaalira ate nga yasabye omwana amusabanga agenda ossookera ku wuwo ate abasajja abasinga obutaba na buvunaanyizibwa be basinga ozaalazaala kuba ye azaala aleka eyo talina stress naye omusajja amanyi kye bayita sukuulu fees mukwano yeebalirira kubanga aba ali mu bulamu bw'omwana we agamba kati ono bwe mba muzadde bagenda solooza wa school fees bwe mba nvudde mu nsi ye mwami ategeera agamba kati bwe nva mu nsi abaana mbaleka nti so ne tuba ne baana agamba nzaala bangi mulimu ab'okutuga buli mwana n'omukisa gwe kati tola bwe nazaala gundi n'engula akagaali bwe nayongerako gundi n'enfuna booda mbu emikisa giri muki mbu mu baana kati ate nze ojja ssanga fala waabwe shifa nze sikimanyiyo nti zaala mukama y'anaamanya nze mmanyi mukama muyambako nange tweyamba ne mukama ayamba beeyamba good ekikigwe menta agenda kwezaalya kasita Hypeke studio weziri mbu menta ye kazeezaalire Hypeke studio maama Hypeke abamu kubali ku bakozi ba Hypeke kwendi bambite mu mpandula anti munanga Hypeke ayinza okujja n'amateeka nanga kati shifade tumwetaaga n'akyusa system yonna ayinza ga shifa sinze go bagambye enkaddiye kati Hypeke wajjira ate maama n'aba nasobola okukola bulandi nnyo ajagamba oyo aweddeko abaana bajja banyiga computer alinga nobweyaba asibirize bwati nafunya wali foto ng'ali kugwe atigiyita bwoti so kati bamaama tulwane nnyo twefeeko ndi kuba maama mbagambye goba n'obwana bwo bubiri n'olera 3 bwagala obuyigiriza empisa laavu tekwerabiza because babaami omwami ye ne bwazaala abaana 4 he's okay kategenda lumu ababo era bamanyi n'okugamba zaala mbakyala ab'enjawulo ebyana ebimu omukyala biyinza obba bimawube yazaala akimanyi muyinza obba bimawube ebitategeera bwe batwe batutwala naye gwe munnange bwebwe obubwo tojja kuzaalira ku sipiidi ye ate gwe olinamu ne bino nswala abakyala tulina ne bino nti nze abaana bange bonna mbazaala musajja omu naye ate ye omusajja ajja kugamba nze waffe mu kika kyaffe tetuzaala mu mukazi omu because senga oba ani yaŋŋamba omukazi ono bw'aba omusiru oba wazaala bisiru byokka okitegeera mwekuŋŋaanye mugere mune akaana kange ak'obukyala
feeko kabe n'empisa mu nsi kubanga manyo bagamba nti abamu tuli mu bifo nga tetwabisoma mbeera zaffe na mpisa zaffe na confidence yetu tutaddeyo tetulina mpapula zaayo okitegeera mbeera zaffe nze ne bwe mba nze nsobola okuleka okukozesa ow'empapula n'enkozesa ayina common sense n'empisa ategeera ayina reasoning gwe ow'empapula n'enkuleka genda n'empapula zo kati tusome ebitabo nga n'empisa tetuzeerabidde so gwe wandyagadde okozesa ow'empapula naye nga amweraliikirira okubba era ojja twala ow'amazima ataasoma ng'ayagala ate nga bakutraininga gwe bakutraininga n'obiyiga because goba omanye ennaku yo oyagala naye ate ono ow'empapula yagamba nze nyina empapula zange I have my papers you go with your papers and eat them fe oluzungu olwaffe olutonotono olumu manyi okugamba nga ndi mushone nga junior nkasukiraayo ku luzungu ye yansingako okusoma oyo brother wange nomwe nkasukiraayo ku bigambo kenjogedde katuufu oba nkakyuseemu ne munnange embeera zaffe zituyambye okututuusaako we tutandituuse ewatonotono awo si wanene nnyo tetunnatuuka gye tulaga but at least alhamdulillah weewaawo watonotono awo at least naye nga bikolwa naki nambeera n'engeri gye twekwata abantu batusisinkanye ne beegomba ate olulaba abatuzaala kifa mpa ku namba ya maama wo mubuuze kwa tomanyi naki kyagenda kugamba maama wo mami naye ayina bafaani nno olinaga mpa ku maama wo bambi mubuuze kosanga oba omusanyudde kati n'amanya nti ani muntu kyali special mu bulamu bwo gwaba naawe akolaki kati naawe beera maama omwana we agenda okugendeyo beegomba okukola ki okunoonya tetugenda wala kambawo ekizampo y'omwana Enoka the very first day Enoka okunsinkana Enoka omwana Enoka ye yantwala ewa maama we omwana ye yasooka okummanya ne tumaliriza nga ntegedde maama singa Enoka yajja ng'ayiiya ansaza atya ensawo kubeera omwana yeetakulira ku street emyaka egyo mubalabye obwana busika amasimu Enoka yali mu kukola najja nambuuzaako n'empisa ennungi naŋŋamba munnange kyekyansikiriza okunoonya ani maama we kati kyekyava mu ebyo tuli luddawo olugendo lwaffe ne maama Enoka we tutuuse lwa mpisa zaani z'omwana lwa mpisa za mwana naye tunuulira emyaka gy'aliko olwo nga gw'olina Enoka okyamulinze nti n'amubuulirira ng'atudde P7 kitegeeza Enoka yali wa P5 right kati ali wa P6 oba bamuzaako emabega but at that age Enoka ye yavaamu ebibala maama kati okuba nti maama alina ettaka lye liri mu mannya ge baasimawo oluzzi lwaggwa Enoka asoma ina boarding school yava ku kkubo takyenoonyeza ssente Enoka alina sponsor ali mu US ali willing omusomesa mpaka waalitikirwa sinakindi amutwale so lwa mpisa za mwana ze zize zisikiriza ki abantu mulina ne example abantu beddundu tulina ne example ze tulabirako tetulinga bali abali ewala nze mbabuulidde sigenda kuddamu wano kukala mu miro njogere nsanyusa abatuwa ssente nzisabe nsanyusa abatudde wano ate ndeekaane n'abaana nti tusaba musirike banage deyazisa azitaddeko bambi weebale kubanga munnange temuseka aliwo eyampaddeyo aliwo eyampaddeeko bambi thank you my love ani yagangulidde bukya nedda client antipinze 5 nyina client gwenva okukolera asanyuse nnyo nampaayo 5 omwami musurprisingidde mukyala we so tweddeko twetereze when it's still early by the way nemboozi tezze lwa buzibu bwe nafunye enemboozi embaddeko okuva enasinkana Rebecca nga njagala tubyogeremu wano era ojja kundaba like there is a video nga ndi ne Rebecca tugenda mu masomero biki ojja giraba nga munonye ewaka gye twafunye wapya ojja mulaba nga akola ki ojja mulaba nga tubinyumyako the same story kubanga mu bwe sigamba bange
bano abaana abajja era be bajjozanya n'abange ye generation yaabwe mwe bagenda okwetalira bagenda tumenya nnyo maaso if we don't do it now. Ate nga ndaba bambi abazadde abamu like mutunula ne mukiteekinga for granted gwe nowoneewombeeka n'osirika boti ng'owuwa ali kuba kkerere omwana omubi avumaganya nnyina nga tebanajjukira taata ye kino maama waakyali waba maama ye kino omukazi kyazaala ekyana kino taata ye ajja luvannyuma. Tubaagala bataata abali involved. By the way waliyo bataata nga yakyalira n'omwana ku ssomero. Nyina taata gwe nalaba mukwano gwange yannyumiza era yankaabirako amaziga lwa nsonga wano byatuuka ne bigaana ng'alina okugenda ku kyeyo n'ava ku mwana era ate ye olwamuteeka mu mikono gya maama n'ayonoona. By the way waliyo bataata bwe batyo bannaye tusooke tubakubireko mu ngalo. Omwami yalera omwana, omwami oyo w'embalala mukwano gwange kazo saidi ze kazo. Omwami yannyumiza yalera omwana ng'omwami yamanyi omwana we nnika gy'ayambala kuva ku nnika agigula. Omwami n'akeera n'amanya nti kati omwana periods pad n'azigula. Omwami n'akola buli kimu. Maama olwazaala n'adduka n'abasajja abalala n'adisappointinga taata mbw afunye omugagga asinga. Kati omukyala atuuka afuta akayanira omwana mbw amutwala n'ayonoona omwana n'amaliriza ng'afunye embuto. Taata zaabadde amukuumye. Kati ne bamaama bwe batyo gye bali. So ne bamaama bwe batyo abatayagala kumanya nga ye taswala anyiga waddako anyiga next. Kati omwana yajja ku sho ng'agamba maama oba gy'oli. Natuuka n'olowooza maama w'omwana oyo yafa. Naye famire bwe yatuuse nendaga enoonya omwana oyo naye nga tebamunoonya muyamba nga banoonya mwana oyo mbu agenda atwogerako aswaza famire. Nembuuza omwami oyo, in fact yagambye n'okunkubira leero oba yakubye. Twamaliriza ne mugamba omanye ekyenjeeza Rebecca. Ne muganze ntegeera omwana wammwe mu mwezi gumu gwe naakamulaba. Rebecca, first of all, bawa ssenge yatuusibwako omwana oyo obuliisamaanyi. Omwana oyo bawa ssenge ya rapinga omwana. Be bagagga mu famire. Be bagagga ba famire nga bw'oba nga famire meeting tetuula nga tonnatuuka. Ye ssenge yakeera n'agamba omwana njagala afumbirwe omwami wange, omwana abe mujja wange. Ku myaka emito. Kati byatuuka nga batya okukola ki okukkiriza omwana ki. Kati ekize kidduse omwana ku masitreeti n'akusanga mpa ku ngoye enkwoleze. Anoonya laavu, anoonya muntu gw'anaanyumiza amugambe sole ku byo wayitamu. Nabagambye mba mwagala omwana naffe naye tunaamuzza mu ssomero. Bwe muba temutudde ne muvaamu mu famire omwe amuzza mukaama n'amugamba oli kye yakola tukimanyi naye sole tusonyiwe. Oba si kyo senga amira eppini agamba omwana sorry. Omwana ayiterera mu nsi byonna bye mwekwasa. Kuba omwana bamaliriza taata ngamba Rebecca saakunoonya taata omuto. Saakunoonya n'enkuzza n'enkutwala. Omwana naga taata wankomyawo kuntwala mu ssabo. Mugamba amazibu. Wankomyawo taata kuntwala ku musawo muganda mu ssabo. Towankomyawo kumpuliriza byankozesebwako. Byantuusibwako. Linga mama yamulekawo nga wa myaka 5 n'amusuulira omusajja ne yeeyongerayo. Mbu gye yafumbirwa n'amwegaana nti gyendese sizaalangako. Kati omwana ono adduka nju ku nju anoonya mukwano. Anoonya muntu agenda omuwuliriza amugambe kituufu kye wayitamu wayita mu buzibu. Future y'omwana wegenda ottereerera. Anoonya naffe kitutuukako n'ogamba bannange noonyayo tulisiti omuntu omwe ayimirire nange nti siri zolo. Baatuuka omwana okulaga nti agwedda lusima alina ebimukuba. Byonna ebimukuba depression balimulwaza mutima. Kuviira ddala ku myaka emito. Kati ate neyeesanga nga ne waatuuse bamuyambe. Kati nga bw'anajja muyambe. Tugeze nange wemba nnyinawo omwami nga mwasamu.
kati omwana abaabi banyumiza bankwata kati waliyo ebyami ebisiru nga nakyo kijja kugamba ekitezo ono omwana yabikola dde abimanyira nange kamukozese agenza asanga embeera bwetyo lwansonga anoonya muntu amugamba ennaku yo ngitegedde kyekyo kyokka ekisumbuwa omwana kyokka mu nsi kyekimusumbwa kyovula abazadde beekwasiza nga bagamba oyo mwana ne gye mututa ajja kudduka buli omu agenda adduka nembaga temwamutegeera ne ŋŋamba taata we ne mugamba kati gwe nkuzza mu kyama bali tebaliiwo kwata Rebeka bwe yajjanga ewuwo ate nga gwe omuzza mubali nkuzaayo ewa ssengaawo nkuzaayo ewa kitaawo tomuwulira abantu abamu baagala bawulira eddoboozi lye liwulire kyova olaba omwana agenza adduka wuuyo asuze ku kkubo ne mugaba kyova olaba asanga abasula ku kkubo abasabiriza naye bakakkabalaza n'awulirirayo n'emirembo singa ewaka lwansonga bo aba abanyumiza basirika ne bawuliriza ne bagamba nga babi kukola nga bwe yajja ewange ne muwa obudde ne muwuliriza n'enkaaba naye n'enkwatibwako n'ebirwadde ebisinga byawona alimba buli omu kye bali mu kwogera naye nga talimba bwe nawuliriza ku bazadde nange nabenoonyereza nga ndowooza alimba nenfunamu omu ku bantu be gwe nayogeza amazima nengafuna emmanya nti omwana bo balowooza mbufe omwana okudduka gyali tumuyambe balowooza yabeegaana mu mboozi y'omwana awuliramu nga yeegaana nti talina taata yagambako nti talina ssengo batalina maama omwana bonna abalina akugamba ntoano bba kuwooyogereko nabo akulagirira ne we bali naye ayagala baacceptinge ekyo ensonga lwaki omwana akugamba lwaki nnwana ngenda byatugamba nombu yasomako yagendanga n'ayozaayo engoye kyova olaba abaana abatwekinga ebintu for granted kati nga kiri ekyana kati singa oli omuzadde alina ekyana ekyadduse kiri mu basajja singa yetwaliramu nabbosa kidduse kiri mu balenzi naye ono omwana alina ne freedom esobola obbeera mu balenzi naye yeekuuma yekka kati batuuka ebintu babivunvubika babalooza basobola omusirisa mbu mwana bwana balina okukkiriza kye baakola kuba balina munnaabo omu ku bo yakkiriza oyo mwami yarepinga omwana waliwo neiba eyankubira essimu sayagala byogera yali ali ready okujja ne mu kamera naye sayagala kutaataaganya ki famire nenga akanwane ku kyakutaasa mwana naye baba bikola batyo bennyini be bajja ne bakomentinga nga bagamba alimba omwana tabeegaanangako mbu tabalina abalina yagamba maama yandeka ndi myaka 5 naye nabo kye bayogedde naye twamaliza nga ne maama we bamukweka balina n'ennamba ya maama lwaki omwana ayenjeera anoonya maama alooza maama ye bwe nnaamulaba ajja kumanya ennaku awulire kyayagala ayagala justice kyovula Rebeka akugamba nasoma nno S1 anti nabidiiginze deep ne bwe bankoonedde nade noonya kuva kunoonya pass-slip za P7 ndabe yatuula P7 guli ne gunkoona ne banziza mu byekisiru nga byenkola nnyamba ggwanga omwana simanyi na tribe ya mwana oyo simanyi kuba kugamba nakulirako eno nakuli okitegeera anti abo be batuleetera otandika ebyo okitegeera kati omwana ulira yatuula P7 teyakola bulungi nnyo kuba there is a school I wanted bakyatumye okusinziira ku bubonero bwe nkyegayirira era ng'omuzadde kati ng'oli agamba nti kifa toli muzadde nze ndi muzadde so kati omwana ono akugamba nasoma S7 yali ng'amuze namu S3 mbuze nasoma S1 ne S2 nabo nteeka mu S3 nagenza omaliriza S1 yagisoma ati yagenda nga bona gye wa Millicent n'oyozaayo engoye n'omukolera obwawusigaalo n'okuŋŋaanyayo emitwalo 2 n'oddayo ko kusomera awo noweegoba mu bwawusigaalo n'ogenda n'osomako senior 1 n'otagikola na bibuuzo n'otuulayokko n'agimala n'avaayo next year ogwo omwaka ne gumuyitako ng'olabadde anoonya ssente bambi kamaama ne kanoonya ssente endala olwo ne kafuna ezisomako ttaamu ennamba nga tebamugobye n'asomako S2 talina ripooti yaabyo nebyo naye yagaana nayitirayo olaba omuntu confidence eyo
Nagamba nayitirayo kati gwe tofaayo nteka mu S3 ngenda giyita ngende mu S4. Nagamba mami Shifa nze njagala fuuka looya mpolereza abaana abatalina bwogerero mbawolereze mu kooti nga nange bwe baŋŋaana okwogera. Yalwana kufuuka looya awolereza abaana nga abayambeko abawulirize mbunkole ne channel mbayitenga bofuna injustice obuzibu bwe butyo zensonga z'omwana kati nze ninza obutawuliriza oyo reasoning bwatyo muche mugamba nti omwana omutagene nga abawayiriza ati abalimbe nga lwaki abalimba ayogere bya tata we yeye nnyini amuzaala adduse wa tata amuzaala tata omulimo gwa tata atunda njaga naye omwana akugambye nti tata olumu agizinga ajegesezesa zaako tata agizinza azze mu ddeeka yange ankutte ankwatiridde neŋŋambako sister lw'okuba sister step sister omwana ne yeetamwa buli wadda kati bo kye bali mu kuŋŋamba omwana aliko ekikyamu sebo bakinteereddewo baagala okundaga nti omwana ku mutwe gwe nombo alina ekikyamu mbuye kye yava yamutwala ne mu ssabo bamujjanjabe naye omwana bamutuusa mu ssabo n'agamba nze nalokoka kubanga sigenda kugenda mu ssabo taata omusima omusawo n'atya n'omukolako osima omwana n'akanga omusawo okitegeera n'abigaana bw'owulira bye bamunenya byebyo ate nga bituufu kuba kyantwalidde okudiginga deep kuba nange kati ntya abantu bwe nayongedde okudiginga deep yes omwana alinayo ku bantu be ne taata gyali amuzaala maama yabula omwana alina emyaka 5 kati alina 17 kati ovola bagenda nange yasonda ssente kati yaddayo bwe yamala okusomako S2 naddayo nga zaakola anoonya munnamawulire alangireko maama we n'akubirako Rebecca Jingo story wagiraba n'atamuddamu n'amulekaawo kati naddayo anoonye ssente ne bamugamba Shifa oyo nno ayinza okuyamba nonno omukyala yamuwa amagezi omwana yali akolerayo bwawusigaalo kati na era n'anyumya story buli walaga era nabagambye omutaaveeko muntu omu kumutuuza mu kakuukuulu oba ssenga yennyini agamba omwana kigambo kimu sorry ajja kujoogera emboozi paka lwaliwulirwa yaddeyo mbwawusigaala akole ssente afune ensasula Shifa ne bamugamba Shifa oyo wa bbeeyi naye ajja kuyamba n'akolayo zaakozeeyo kyokka mu kuvaayo ate n'abasiibula kati ate yatuukira anti azze nnyo nga yeekuumira mu makyaki bw'obulwa woosula ogenda either mu muzikiti oba mu kyaki oluusi wabaawo night players n'oweefuula asaba kumba onoonya buke abantu balina ennaku mukeera omwana kati kyembagamba mubuulirire abaana empisa ebintu bikyukamu mu ddakiika omwana ennaku n'emukeera bwetyo omulese otya mu nsi kati mune mu kubeera mu kyaki alina oyiiya nsuze ntya agenda otuuka ewange yatuusa mukunkubira essimu by the essimu yaginkubira nzija ddundu itwaze Sunday naye ng'akubye amasimu okumala ebbanga ng'oluwulira eddoboozi ly'akaana ne obwana bunsumbu ate bw'obuwuliriza ennyo bukwasa ennaku nga mujjako namubulokinga nako n'alemerako bakyusizza ennamba kakati olwagana nga nnyamba mukwano nyinawo ne ku ssente ngenda kukusasula ng'olwo yavaayo mu bwawusigaalo n'emitwalo oba 10 oba 12 kati ate mukunnoonya nga tanfuna zaabadde alyako era yatuuka yeetondaga nsonyiwa munaye nali nkutegekedde oba 12 naye nendyako kati mbadde ate neetaaga ne transport okutuukako wano kati ntuusizza 7 ze nkulekeddewo naye nkusaba onteeke mu kamera obagambe nnoonyaani maama ne muwuliriza nange naye era omuwuliriza naawe oba otya noga omwana ono oba andeesa nkoleko olukwano ng'alina abamusindise kuba olw'ebyo bye tuzze tulaba mu nsi so nayina omunoonyerezaako nga life ye entuufu ku street ne tumuketta nga tategedde ne tubuuliriza nga byonna byayogera biki naye ekyewuunyisa mu bantu b'ensi eno okumanya bazibu omwana oyo mukoledde vidiyo mmeka nga nnanga maama we nga bwajja nenkwata ku ngoye nemuwa nemugamba kati ssente natya namuleeta waka nti abeerewo nemugamba kuba yaŋŋamba okuyingizaako mu nju
balina one room ngene yaffe gye twagala okyusa kati ennyumba eno esobola osubulamu abantu ngaana ate nono gisulamu bakuweeko wansi nga toweebisse ogweko ku seminti kya 200 ekyo oba 100 100 okwebakako ku seminti tekuba kyakwebika ebintu okuwawo so omugugu kwa 5 kati ate okugendako mu kinaabiro naabireyo nako 5 ze 10 ezo kati omuntu ali wano oba wadde ogamba nti okaaba ennaku ng'olinawo ossa mu Kampala gye bali abantu oba tolina 200 togwako ku seminti we bw'oba tolina 5 tonaabako bw'oba tolina 5 towummuza nsawo yo wantu kati gwe weebake bwoti kwata suitcase yo giteeke ku lubuto bwoti kuba towasasudde towasasudde kifo w'obituuza kati bye biri mu nsi ffe tufuna omukisa nti abantu bonna bwe batyo bajja gye tuli n'owuliriza kati ye mwana oyo ye abedde mu life y'okwerabirira bw'ati okumala ebbanga era natukako akaseera ne ŋŋamba Rebecca bwannannemerera nga mwetegereza bulungi ninza bamu muleeta eno eddundu ne kubulwako amundabirira temwandimwaniriza ne tubeera naye obeera naye Minisenti yeyagaliza ero mukubya amayinja gammwe ne tufuna ku n'essomero lyadde n'agenda n'asoma nadda gye nali mpulaninga bwe mba nnemereddwa naye nga olwedde mmaze okyeteekamu nti tugenda mmuyamba nga naawe olina ow'omusuza yuuyo tuyina famire munnange 200 weebaka olwo tonnalya naye ate okukola olunaku oyoze engoye ofune 5 omuntu akusasula 5 jjukira mwana muto babayiikiriza olaba Naalongo wuuno Kirimaanyi yatunyumiza bamuyiikiriza ne batasasula naye ate kala jjukira tubadde mu holiday eno kati ate abadde takola teyebaseeko mu nnyumba mu holiday lwa nsonga abaana bawummudde kati ate abaana booza engoye waka buli woosaba engoye bakugamba abaana bawummudde booza kati wabadde bizinensi awo okitegeera kaakati ntaddeyo vidiyo ez'enjawulo nga nnoonya famire naye okumanya abantu balina ettima oba balina n'ettima ku mwana mufo kye bandibaddeyo basirike nga bwe baasirika bwe napositinze vidiyo nga ŋŋamba bannange congratulation Rebecca afunye amaka afuuse planned kid tufunye omuntu agenda muzaala naye nga nsabye shifa tumuzaale ffenna tobivaamu tuyambe nze nja kuleetayo bwenti nawe bwoti tukole bwetuti naye asooka ave ku street tumuteekeeka tukutta omwana waffe tumubuuzizaawo naŋŋamba ku street gye nva badde bamanjayo akasente neewola looni anti mbadde sooza ngoye tukasasudde looni nno yammeka oba yali yeebiri saasasula 2 nga nalina ne stress ya looni emusuza atunula mitwalo 2 ne tugisasula anti abadde takola ne yeewola alina mukwano gwe Prose yamuwola Prose oba alina restaurant waweereza ne tuweereza sente Prose ne mga kati layini tuzisala toddamu kuba na layini na ssimu ofuuse mwana waka biriyo bireke emabega nakkiriza nagaye mami tuzikole ki tuzimenye ne mugamba enviiri tuzisala kawalaata ebyo nno oba otesitinga muntu Rebecca n'ateekawo n'agamba munsala akawalaata siina buzibu ne tukasala abadde alina paafu ye njagala kusoma kufuuka looya mpolereza abaana ab'obuwala so byonna tubikoze mubalaze jjukira mbiraga ku kamera buli step ne wafubutuka akasimu kazze nno ndiwa nereegana n'oli omutomezi planned kutomera anti ye yandaze munnange planned muzi wa misango mba nerigana planned muzi wa misango essimu turururu shifa mbeera ntebe oyo mwana story zonna zazza kunyumiza naziraba alimba after oteekayo omwana ng'afunye obulamu olwo babinzijjako neekyawe mugamba oli kirimba genda nempuliza ne mugamba aha yennyabo ne mugamba nyina byendimu wano naye ngumiikiriza nja kukubira ne ŋŋamba PA saving ennamba ye ne nkubira omukyala nze nafumbirwa ewaabwe simulabangako oyo omwana ne nzize mbiwulira kati nze bwe nkufolowinze ne mpulira amannya ago nga namuwulirako oyo omwana ne nkubira tatawo omuto abadde amunoonya amwagalana nnyo tewali buzibu bwonna
ne mugamba okay kati okay naawe tatawo omuto enkeera kolo saabaddira bakubira kuba omutwe gwali omutwe gwannuma thatidde ne terina painkiller asobola kunkolako nendwala omutwe gwannuma cause bali nga bamaze okuntraumatizinga so enkeera leero nade nsubira message nyingi ezibuuza nti eno tuli kubiki kubanga video zaleese following nagenza olaba zaleese omutwalo mulambo ogw'abantu abapya kati anti mune balowooza lunaku naaba mu ntalo kati bijja babbo wabeegobe banyumiddwa olutalo balowooza ndi nantalo banfolowinze lwa lutalo kati bajja kwani followinga nga balaba bino bibbowa kuba abamu tebaagala byamagezi kati ate bajja linda entalo kijja kuntwalira emyaka nga sikoze eki tewazeeyo lupya kati ate bo bafaani ba lutalo bakuvuma so munene bavaayo era nagambye onenga naye ensi eyina ettima olwokuba tukomenti nze nti omwana agenda kufuna obulamu nendaga famire ekikomera mwe tumuyingiza omwana naŋŋamba enkeera omwana yankubira naŋŋa mami nasuze mu buliri ne bukya nebika ku mufaliso ng'omuntu akiraba nti okwebaka ku mufaliso neyebika ne bukya n'agoloka ng'ayina abamuyita sister Rebecca wasuze otya n'anywa kacaayi akali mu sukaali ku makya kaatamaze genda ayoze engoye agule kacaayi ne bakamufumbira banenga omwana alaba mmirako okuva yatuukayo yakaaba n'akaaba ng'amanyi birooto n'agamba we nazuukuse n'embitunuulira nga bituufu si birooto wendi nga ndi mu kikomera mu geeti waliwo jjajja ng'amwagala nnyo amuwalaavu yafunye jjajja yafunye mami yafunye basisita abali mu myaka gye naye omuntu okumanya bannange abantu baffe bwe muba mwabikola ku mwana nga mukimanyi mwabikola mwandisirikidde gye muli kubanga abadde ku street nga mwasirika shifa mujjeeyo munaazizza tumukyusizza buli kimu twatuuse ffe twabadde na concern abatazaala Rebecca ne tugamba omwana ono okusinziira byayiseemu ne tumutwala abasawo ne tubagamba mukebere buli kimu bwe bakebedde buli kimu nze ne bampa amawulire nti omwana alina ekintu kimu ulcers kuba abadde tali ebisigadde alyoke nze nawulidde nga bw'ozaalibwa obupya ne mpulira essanyu ne ŋŋamba omwana Katonda bannange yayamba zaamutaasa Katonda bambi ataasizza akaana ka Rebecca nga talina mu bulamu bwe yali amututte nti kebera street eyo tesosola nti baana basajja bakulu bavubuka njaga biki emyenge Mukama n'amukola ki n'amugamba chansi zo tezinnaggwayo zikyaliyo era mukumubuulirira namubuuliridde ne mugamba wali olabyeko akapiira we bakasamba ng'omupiira bwe gunajja bwe bati mu mikono gyo nga olina kuteeba mu ggoolo either teeba mu ggoolo basuula eri omupiira guli mu mikono gyo Katonda tagaba chansi ezo zonna ebbanga lyonna kati kootegedde kuba ngambye nti terina yali akututemba okukebeza tebabangako na concerned nagambye taata w'oyo omwana omuto ne mugamba omwana bwe yabagamba nti bankebedde bankutte mwalina okugenda ne mumukebera nakyo basobola kikebera abasawo ne bamanya nti tuufu yakozeseddwa naye oli bizi omuwakanya nga neyo step towagiteekinga wagikolako gwa ngamba omwana mwagala wabula wamutwala kimu nti mu ssabo nti awo simanyi agwa ayina endwadde ezimukuba gwe byebyo naye budde buno nze amayina status y'omwana wo gwe gw'oyagala ennyo singa nze ayakamulaba omwezi gumu ne mwe muli ku kimu alimba yeewala famire kubanga famire mwe mumulaze nti mmweki mukkirize ensobi mugambe sorry mumukansolinga oba nga akole ki kati banensi eno nzibu omanyi abantu okujja neyo life kubanga era nze amuyina bwe masina oyo muyita bojja n'oŋŋamba mulimba kitegeeza ngenda mwejjako ŋŋambe oli mulimba genda nange seesembereza akomewo mu mikono gyammwe ate nga temugenda muyamba kati abantu baagala kiko namubuuza mu byonna oyagala ki mubawe oyagala musomesa mu famire atufudde abanaku ne mugala takitugamba nko nti muli banaku naye agala mukkiriza ebintu bye muzze mumukola taata we yennyini atunda drugs naye omwana agambye taata nkoze bino gw'owakanye nga tonnatunuulira okitegeera kati ebizibu biri mu nsi bw'oba oyina wootudde ng'otenda ebibyo
okitegeera omwana yeetakulidde yeetobedde ali awo atya abeerawo n'agugumuka abeera atya buli budde kati oba olina okulwana omuzimbemu essomero oddemu omuzimbemu confidence omuzzeemu embeera y'obuntu omuzzeemu bingi nnyo ebyetaaga ku mwana oyo so kati kanninde bansuubiza okumpeereza ennamba ya maama muzaalira ddala kyensabirira kubanga kyekyasooka okuleeta omwana gye ndi teyalina kirala kyeyansaba kati munnange ensi eno yo si nnyangu leero baatuziridde ddala basezeemu kunyumirwa mbooze kati obulamu buno si bwangu era mukwano bw'oba okaaba wooli bw'oba okola ki so tuwulirize abantu tetunyooma abantu tugezeeko wadde era abantu bazibu naye ate era n'abalungi bantu mu bantu mulimu abalungi mulimu ababi so ogenze weewaddeyo timu shifa ekirabo tukikuwanguleko kyammwe naye nga munnange sawa mmeka kuba nangaye tuva wano nnya tulina ddakiika 15 okuva wano si kyo ziri saawa 3 n'eddakiika 45 mwami Zende ekitusanyusa okulaba ovaako autu naye ng'oli bulungi kafo kooli mukwano gwo ko watugamba era nze oŋŋamba ova Nansana mmanya nti eyo ova mu bikujjuko naye nga mwebale kubaawo olunaku lwa leero Naalongo kikyoyizeemu mu bintu bya leero bye tuyiseemu kuba leero nze abadde omwogezi w'olunaku nkozi bakazi abaana ku ssomero tebalina ssente tuli kuki bakazi abaana ku ssomero bagambye teboogedde basa bakaaba no shifa mumwetaagira ddala era bwe mulaba nga ndi mbizibu eyo ne mutampolereza don't know nakudonno ama Naalongo tubuulire ku byaleero kiki oba gwe toyinaawo byonna obadde like obitegeera nga bwe biri anaye mami tukwebaza bambi ekikunyiiziza ekitakusanyudde mu bibaddewo kyoyize byempizeemu bingi nnyo banaye kubadde kuyigako ddala eri abakyala kati nze kyenjizeemu neeyongedde kati okuyiga ku lw'abaana bange kale kati ddala ng'abaana ab'obuwala leero weeba mbadde mbakyunga nnyo kati leero ngenda ggula n'akaguwa batya okoloota kale we sibakkiriza kubaako omanya ebiseera ebisinga abaana bye bafuluma bayiga bibeera bibi kati omwana oluusi kati ng'oba obwana obuto oluusi ng'abaana gye bazanyira olowooza omwana ali mu kuzanya naye ng'oluusi bamutendeka bikyamu weebale nnyo kati nze era nze wembeera bammanyi nze nkuba nnyo abaana waliwo neyaŋŋamba naye Naalongo tugenda kutwala ku poliisi ekyate kibi kunze kyekikuluma mu byonna toyagala abaana kuzanya situlesi zonna n'ozisiba ku baana muyingire mu nyumba mwebale ebizibu bya bbaawo n'obissa ku baana ebyo saagala kale ebizibu ebyo sibiteeka ku baana bange naye ngunjula nze nkuba wentyo wembikola naye bambi kituwe ku kyokuyiga ku baana ab'obuwala tukumenya abaana baffe bamaama tuleke okusuula abaana oleke okuyita mu mbeera ogamba osuula mwana nze era kaabe ne mu famire ya bba wange bammanyi nze mbonyeebonye naye mbonyeebonye n'abaana bange saagala abaana kulagamba taata n'atukola kino ne maama n'atusuulawo era opusifa maama tukwebaziza mukwano weebala okwagala abaana abato ate weeyongere okuyigiriza abaana kuba okisobola era abasinga bakuwulirize nnyo oyo omwana lwaki yaddukanga lwa nsonga famire yenna nga buli omu amwesamba
ddala famire wekwesamba wakitononya wewe ogama n'obeera eyo omwana yalina ne waaba agambye enzira eno bagenda kunkola kino nzira eno bagenda kunkola kino naye mukama teyeerabira mukama ajjukira byebyo Nalongo okimanyi nti nze nakula nkimanyi kiyinza obutakola kati kuba bino birala naye ffe baatukuza ewaffe nze simanyiyo olunaku lwe nagenda ku neiba kulabirayo TV kaaba oyo takimanyi mujja kugamba nti Shifa Mulayika mwali bagagga TV yaliyo ffe daddi waffe yeekuulangako waya leero nga lwaguze TV ajja gireetanga eva eno mpaka eno ng'akasente bwe kakendeera oba n'anyiigamu Junior yakola atya daddi ng'anyiigamu katono twabangako ne TV oba nemala omwaka ng'abitunda ne mumala ebbanga nga temuyina kimutemba n'atunda buli kimu tata wa Ivan naye munnange ffe yakeeranga TV n'agibajjako n'agitunda kyamutisse ne tubeerawo nga tetulaba TV mpaka mu bukulu wano wendi nze mbeera surprised okulaba abantu nga bavudde mu nnyumba yaabwe bagenze bajjuddemu eri ennyumba endala okitegeera nze abantu bembeddeko nabo nga banneyiba bange bantenda ttima naye teri battima because mbayitako ne bagamba nkulamusiza nnyabo nkulamusiza ssebo kye bayita ettima ziba nsonyi mbatya nze ŋŋamba tugenda nnyumya mboozi ki mbatandikirewa kati ekyo kintaasizza olugambo manyi kwesibira mu nnyumba nze newe ba wiiki ng'emmere oginteeredde awo nga buli kimu nkirina nga siri bize tuli waka Millicent amanyiiyo tusobola obbeera n'abeewaka mu nnyumba tuli bangi tebandabako nsobola obbeera ewaka nga tebandaba sijja nti tutuule nnyo tunyumye kuba nze ndi muntu waaki wa mu nnyumba kuba nkimpa emirembe nkyagala simanyi kulingiriza wa nneyiba simanyi kukyalira nneyiba era osobba kyova nze ebintu by'okuba mikwano gyange twejjukiza neerabira nti we are friends kuba ebyandimakinza abakyalo kuba emikwano kwe kutijja twerabe gundi oliwa ebyo Hope Shifa Nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa